General Court Marshal ebadde tuula wano e Mogadishu leero nga 11 mwezi gwa Novemba 2023 emaliriza okuwozesa emisango gyonna egibadde egiwozesebwa era naddala nnyo omusango gw'obutiitiizi gwe babadde bawozesa abamejaazi ababiri Maj Stephen Oluka ne Maj Zadok Abor abalemererwa okwanganga Al-Shabaab e Bulumarere era babasalidde omusango gw'okubagoba mu magye aga UPDF. Waliwo abalala abasirikale nabo abawozeseddwa era ne babasalira emisango okusinziira ku bujulizi kkooti bwe yafuna. Abalala basaliddwa emyaka 22, abalala 17, abalala 16 n'emyezi 10 era bino bisinzidde ku bujulizi kkooti bwe yafuna. Nze Meja Peter Mugisa, mwogezi w'amagye aga UPDF e Somalia.